Sana musubire tusubira mu album eno gyagenda ofulumi bagyakolako mwe muli n'oluyimba olw'enjawulo lwateekateeka okukola okusiima maama amubeereddewo ebbanga lyonna ne taata bamusiime Palaso bwe yayimba yayimbira maama Muzeyi Mayanja aliwa bamukolereyo oluyimba Muzeyi Mayanja kwata ku Palaso ojja kulaba kakati Palaso vaayo okolereyo ku ddadi oluyimba kubanga Palaso yakolera maama Kamiliyoni wuno agenda kukolera maama bannange ebibiina by'abakyala mwetaaga okuvaayo muganda wange musime maama wa Kamiliyoni muza lwaki gamba aba akyali kugwa wizo kukuwa yaaya Kamiliyoni ate simanyi eno simanyi wala bannayibwe okuzaala abaana abo Kamiliyoni Palaso wizo muga Katonda mugula Simon kati ebibiina by'abakyala bimusiima mu category ki abakyala bamu abakuliza abaana baabwe mu bugubi mwana bagundi bamuzeyi Mayanja omanyi balina mukwano gwabwe ali ogu balamu mu bulungi ne mu bubi balamu ababeerawo mu bulungi ne mu bubi yabategeera balamu bangambye sayina yonna alina omukolo gwagenda okukola mu maaso agenda kwanjula agenda kuwasa Baby, oh bambi, Uncle Balamu bambi. Ranga itubiri esaidie. Buli wazala abadusa n'abaduse bwe. Bambi, amawulire malungi ago gasanyu. Kakati bambi, Uncle Balamu omulaba mumpere ku buyembe. Yango sikaka. Omanyi mala bakameramani bano muyinde. Bafulumye dda kati ngawo. Akapikwa akafisiza ku sente z'essimu ze mwatu wadde. Naye ate Simon tondabisa nnyo naawe. Otetera okulowooza nti oba kiki ate wampaddeko nga nze omulanga gwe kuziza ompaako ensonga ya lubamu eyo mukaaga fe kuba fe tuba tumadde tumanyi nti gwogamba yali yawummuzaamu bulwadde bwe bumubuzizza ebadde yakufuluma immediately naye obudde buno bwobadde bugikutse naye nga yagimala n'ogimala kisigaddeko kimukufuluma kakati muze yaŋŋambyeko nti waliwo ennyimba ze yabayimbira namuko nungi nnyo nyalubamu eyo nungi ajajjeka saawa yonna kati gwe okulubamu eno okusinzira ennyimba ezo bwe waziwulidde mulimu ey'eddiini mulimu eya mukwano mulimu ey'ebwana maama nungi gwogamba omutabani abadde yalaba atusobola ku sipiidi y'amaanyi kati n'asalawo awummuzeemuko ku sipiidi Kamiliyoni tasobola kuggwamu naawe asirikawo busirisi ate n'ebiseera ebyo jjukira badde mu politikisi bongo bwe bonna nga bugenze mu politikisi omukulu yaali atya tulaba ebifaananyi ku Facebook ayimiridde ali bulungi oba akyali mulwadde yateredde bambi yatereddemu asobola okutambula asobola okuyimirira asobola okulya n'okwogera lwakuba embeera ekyalimu abasawo tebanayagala nnyo balwadde olw'obulwadde buno olwa covid oyo naye nga maama tukwebaza okimanyi nti kati maama afuuse mwogezi wa gundi ennyimba yazimanyi alubamu yazoogerako Simon nedda olugambo olumu lulekereze Judy omukazi naye ogeyosinga nange Dr. Jose Kamiliyoni naye nga si mawulire malungi ku Nina Rose YouTube yatwaliddwa simanyi tuzaako kiki ebizibu nga bingi nyewa natukunda Simon abayi balasafulafulamu munnayi leka bakagenda bakagenda ne DJ Shir bagenda aleka bakagenda omukyala nemanyi DJ Shir agenda South Africa ekyenjawulo ani agenda South Africa gwe South Africa landlord case kwenye BS agenda kuli case na passport yenyeyesoka mukolera ku passport case ate Simon okola bulungi naye olabisa bannange ebintu ebimubi bali manyizembozi yakabako kabako
agenda bweru agenda Taki kati Taki gyagenda yasazeewo bantu bonna bayinidde Taki simanyi walaka we wali akawogo kati Taki yasazeewo n'agandidde hanemuunu yasubwa hanemuunu eri jjukira ku mukolo gwe baakola kati bagenda n'omukyala omukyala ali lubuto naye Dubai nga tebakyagendayo nnyo kiki nolwakuyisa bamyusa Dubai si kumyusa naye Dubai endongo yaayo erimu nnyo entalo ramu simanyi n'olyani amusajja wange ani ono oba entalo zaggwaden ne tanapu ye Dubai abayimbi baseera kati Dubai ate tanapu abantu tebawagira nnyo ndongo obadde okyatugamba ndijo kabaka agenda omukyala era batugambye olutuuka wagenda okukola bagita sendi weevu naye ngezitowa dani byansi yakikozeeko kiki kino bategera bakuliyiddeko kakati nina natukunda yagenze naye nga tanagenda yalese wano ebizibu ebyamaanyi YouTube channel ye yatujuka yatabuka n'abagundi Black Market abali bamanaginga so ne baawula bubi nnyo kati baawula n'agende ew'omwami Daddy Andre ne yamulekawo juzi kati ali awo ekisinga okumuluma kati obuzibu ono amusuddewo ayagala kuddayo mugundi ene yammwe eri mukwano gwammwe ono ani eno gye yaliko mu mukwano gwammwe eri awo gye buvuddeko yabadde agaba bintu bye bamuwadde Medi Kingdom nena gundi awo kibiina ani yogera naawe siteroko kati kwata ne gundi Black Market awulirako YouTube so naye bwomanyi oli omukazi gwe bayita Sinsia Morgan bakubuye bamuggyako n'erinnya nga tebamukkiriza kulyeyita YouTube n'adda mu kyalo eyo n'ebiragalalagala naye gwe nina Rose wasigaza naye kiva ku ki kuba baŋŋambye ennyimba ze zonna baziiye no ati bafunye butakkaanya ekisooka kwani atwala ssente bagabana batya nekibiina byonna byonna si abadagirwaninga wadde wali emmanyi yagere si abadagirwaninga kakati nga kirabika sente ezivayo bagabana kati natukundagana edda kino kintu kyange mukindekere ko balidya sigwa kitandikawo so nebagala bakiwa atandikire ku zero naye badde birungi era simawulire malungi naye nga manager wanatukunda twamufunye naba Black Market twabafunye natukunda yafuna dda manager naye omwana natukunda nga yanguyere ayina kuzina motoka gyatambuliramu kakati Bruno kabiyingiriramu wa olumu omwami yamuvu kati yafuna dda omwami naye ati natukunda nawe totulekanga mu ntalo tulya natulwakati Bruno kabiyingiriramu wa ati bali bonna eyo ate Bruno is another one of the artists yabukira abawunya yabukidde Farida oba kati baliwo abawunya naye Farida akyaliwo akyaliwo kasita Justin namere yamuwadde kirasi namugamba tajja namuwa mulimu ku gundi naye bannange bakananisa akakala olaba Justin abadde avuma talina kyali naye kati CEO wa TV ate namugundi mwamuzi wa president tetwafudde dda ensonga yange mwajulira nali nwanira oluyimba lwange olwanipa love nenina ba Black Market ba strikinga down kati nakunga ntono nnyo ga mwami ono ye manager wa Nina Omita King akuze ne Nina for about 5 years to 6 batandika bonna era akyali naye yankubidde simu ku macha sister wange Nina tali bulungi Nina ali stressed Nina ali bubi abawagizi bera mu musabire because mwene embeera nga tetuyimba tetukuba shows Nina abadde asoloza sente ze ku YouTube naye YouTube channel ye bagitekinze down n'ennyimba z'enkadde wojja okusayinga naffe tuno nojja ku channel yo tugulawo vevo lwaki tugulawo vevo tubeera twagala kukola ki kufuna gundi ku OS3 ebeere nga gundi channel ebiwa ebiverified tugimaginga channel singa aba Black Market ba strikinga projects ze bamukolera ng'ennyonta ziandere obaki tewandibaddewo nnyo buzibu naye badidde n'ennyimba z'enkadde olumya banno zonna baziyiye ku ttaka ne gundi nazo tusobola okuteeka dda mu peji zaabwe za Facebook Instagram bisoboka Nina abadde ne basubscribers abawera 8,800 kitegeera Nina abadde ne views za YouTube eziwera 9,000,000 wana ekirala lwaki tuvuddeyo okwogera contract yaffe yadde eweddeko Nina asayinga ne Black Market y'omwaka gumu atuuse okuvaayo ng'omwaka gwe guweddeko
agamba nti nno sente zaffe zivudde kuleka ogende oba osigale olaba abo baana balekere ebintu bino bya mawulire bye babeera mu mawulire. This is the reality. Babeere very careful kuba kaliya zaabwe zigenda ggwa. Teyavuddeyo mu bukyamu oba badde bakyabanjayo ebbanga ddeno n'avaayo. Tulina muguwa gwe tusika kubanga tukyagenda mu maaso tukola music. I talked to our lawyer because we got the same representative, Louis Agendo representing, and then in Nina, because in the bloody one, nobody said bloody one, Adia Utaina solution, got it to so chill and nothing. Nobody Yamanti Novaco Beton, the Tujacola. Negata Uraganaba, Batambuzo Limba, Limba, Tujacongo, Kunigo, Kunat. Okay, yo Nina na tukunda manager we cause manager amazina ibanga che. Bruno Kachari upcoming storage. Na Bruno Kaya yimba. Cause abagenda stagnant. Stagnant. Obe upcoming. Noda bakajika Bruno kabula muchi. Bruno ke. Endongo eno nziwe Jodi. Endongo yaffe mu ggwanga Uganda eyina akakwate ku Bajamaika. Osobola okube enyimba ngeze zaba Aninowuni ba Drake bani. Those are radio songs. Oyina okubeera versatile okuba endongo eva mu kibala nga bwola balema waku today Malawi nabaleta bakola oluyimba ne Rivoni kati bakage manyi ga Rivoni erishonga nawe yabasitudde bawajidi abapromoting endonga bawe sente omanyi shonga ine ngeri gye positioninga munga ina sente ate nga tazigaba. It is what is going to keep his artist artist very stagnant. Abamyo kumbi bangambi mbayina gye yasitudde ewa naye nga situlanga oseba tugamba apartment za shonga wano nazirindo zirete wano bozitwaleko kakati ono yani ayingira ali bana bagude Malawi Malawi bano shonga juta ali Malawi yatisa Malawi kunyonyi n'abasindika Uganda ate yena asigalayo ate wati yasigaddeyo baba n'omukwata mu liiso bakola oluyimba n'omuyimbi gwasinga okusowaza mu kibiina ndijo eggulu ligenda kulema ebintu ebimu byogere nga we biri alina abawala basatu nga kwe kuli n'ayimba gospel ono gwasoosowaza kati ye mukyala aliwo sente shonga zatadde mbaana bawala bano sente zokalaze we banaagaana bannaye bagaana okuvaayo bano abawala omanya bisiraani byabwe naye Sasha Brighton nga teekamu sente nga yakola ennungi wulira banaabana buli mwana alina manager buli mwana alina makeup osimanyi bikoze bitya buli mwana okimanyi omwana omwe omuteddeho manager nga bana Martin ebisibe ebikola endongo Simon awemba denzija abaana bano beetaaga ba manager bana essaawa eno manager managinga ki manager managinga ekintu ekitandisa okuyingiza kati wano promoter bamuyina shonga apromotinge bamanager banajulu amaanyi mangi gabataddemu amaanyi mangi abagandikisiza mu showbiz nga tebannayimba wadde vaasi sayimo gy'asobola kumumuunya asooka akole ne ku byenda bika yaabwe ebyeshonga bikusobera we manager Sasha Munonye Sasha bangamba Sasha by the way yabadde na birthday ya mwana we bambye eggulo yabadde birthday ya mwana we Munonye ko kuba ne yagula emotoka yagiteeka mu tracking device aduli yali ku hotel yademba South Africa toko twetulabe nene mugana wazze wa brand project cheri emabega waki project eyo bagiyita Count on Me nagikoze n'omwami is a doctor n'abe Uganda nabo mwebali tugenda kola nabo it's not mbwa ntunulidde bali bokka so kiki osinza otunulira mu kola beno kiki oyagala music okugenda Zambia oba Anjagala nze abayimbi nga Katinga Dr. Namadingo but they inspire me a lot because first of all the vocals nungi ne woyimba nalinga njaganyo nyimba y'oluyimba n'omusajja if it's a love song omuntu ayina you know I got the song probably just 18 hours ago and when I listened to it it hit me like I loved what I was listening to. I was like, this is beautiful. And that's why I'm here today. It's really beautiful work. Shonga webale kuleta muganda okuva Malawi kukomyawo omuyimbi okuva Malawi ng'afaanana manager
abantu boogera oli yagaye mu show ng'ayinza okwasirisa muganda okuva Malawi alimo tikuweereza international waliwo ngaali wala okatandikidde najjamu engato nali mu kigu afana gye shonga tabanga yatuleetedde mutoshonga emalawo eyo alinayo baganda nyo ebbanga ddene mu bino ebyagundi ebitabukatabuka bino ebibali mu bino ebyagundi ekibiina kye baalimu ekya obsession kati obsession ebitabukatabuka shonga ava kuno Uganda n'agenda emalawi era yajja oli omukyala Dorothy Shonga yabananyo ebbanga ddene nnyo naye ndowooza kati alaba ne ku baana be kuba nabo bali ekyo kizibu Dorothy yakiteera ddala alina bidiiru byabaddemu awe omanyi abadde mu kaluka nake Zambia yabeerabeeramu nnyo so abeera bize nnyo nnyo era yali mukwano gwa munnangwangwa kaakati tusaze according to him era oyagala kunjogeza bayinza okuŋŋamba leeta proof yaŋŋamba kakati tusaze tugende South Africa balayidde wali abagagga batabuuza nti oba walidde nkuteereko Mr. Masapa aliwo bannaye omukwano gwange soka omusasiro obulwadde Tone Boston manager Tiara Investments tulina batone bangi oyawula tono wa Tiara Investments mutabani wa mukabi omulaba oyo asibya Junior mukabya Junior naye nga mutabani we byaddala si mutabani we kati nze nnyina story entuufu kw'oyo omwana Mr. Masape tebamulowooza story nga simulaba ono yani ate omanyi Mr. Masape ngamba ono omukyala oyo alikanga kubuulira nkugeze kwani oba kakati ojja omwetegereza abeerako bagundi babayita batya bana bawujjawujja batiwe babeerako bangi nnyo naye nga Ruth ndamayirira yaddayo babadde babalonda ku kindi jjo bannange omukulu mwogereko nti okyali ku mpewo Jose Joblinks omwogereko nti oli ku mpewo wenno tugesimo wama mukama waffe Jose Joblinks tukyali ku mpewo ssebo United Ugandans in South Africa balonze in fact DJ Salmax yakubye endongo kukabaga ako gundi agenda one Lord Kaiser agenda kujja South Africa Kasuku ajja then pate egalawo ngenda kujja side South Africa ziza bafana ajja yali abasajja baffe tukyabawulira nnyo oba kache yadda ku kache what are you doing kache tosobola kulikika kakati abantu abamu betaaga museevu miti ali kuki miti ali fine kastayala emotoka yatera miti ali fine gundi ali chairman Nyanzi medi ali fine Adam Zumba oyo mira kirimanyi kati oli medi kingdom manula byasula gundi buzito naye nze mbanjogera mu nfuti yange bala kuba ndi muwala lwaki onteekedde wamma tugenda kuba tetukomawo kati basiibule naye nze simanyi lwaki ntulugunyizibwa mu sayidi emu wano ku podium naye nga mbeere bulungi sayimo bwote bwonjagaliza mweraba nze simanyi mweraba I, Katando Ismail, on this 28th day August. IDs ezo twazogerako naye abasinga abamu kati mugenze mukitegeera nti IDs zaffe eza Uganda za mugaso nnyo eri Uganda. Bw'oba olinayo bye weekoledde Uganda nga tonnagifuna bambi nkusaba tukozese chance eno tulina kwembase tugigule tugikozese ogifune. Mbatuusizaako n'abakyala wa Yunusa twagala abannyonnyole mu bigambo bisatu olunaku luno lutegeeza ki gy'ali era lunaku lwaki. Amannya gange nze Julinant Newumbe omukyala omugisu ono olunaku lw'amaanyi nnyo nti nno ngenda kuba nkiikirira abakyala ngamba representing awaneeni South Africa mu kibiina kyaffe kye bayita United Uganda South Africa era nsanyuse nnyo okubeera nti nno mwenna muli eyo nga tutambula emisaawa zino mwebale nnyo Ndaila lw'ekibiina kya Yunusa nti nja baweereza bannayuganda mwenna abavubuka ku lwa Katonda n'ensi yange. Amanya gange yenze Mulangira Ndawula musajja alundwa injiniya
era nga nze chief advisor w'ekibiina kino ekigatta bannayuganda bonna mu South Africa. UNUSA, United Ugandans in South Africa, ekibiina ekyatandikibwawo okugatta bannayuganda bonna abawangaali mu South Africa okuba nga tusobola okuyambagana mu bizibu ebitali bimu n'okubaganya ebirowoozo n'okuba nga tukubaganya ku byenkulaakulana. I'm Judge William Mukasa, related to youth chairman. Nze Mukasa George William. Nze Mukasa George William. Ndayinanga youth chairman. Okubaweereza abavubuka mwena. Kuweereza abavubuka mwena. I, Ziwaki Muwada, number 1, on this date of 28th day August 2021, do solemnly swear that I will, to the best of my ability, obey. I, Kadies Juma. On this day of 28 August 2021. On this day of 28 August 2021. I do swear that I will do the best of my ability. I do swear. I, Shams Julius, on this 28th day of August 2021, do solemnly swear that I will, to the best of my ability, to obey. Ngenda kubiriza abantu abali wano oba tonnafuna passport empya nti mu butuufu kozesa chance eno nga tukyagirina ofune passport yo empya eya East African kubanga wali akajja nti enkadde anytime now because ebintu bya lockdown bibeera babigenze babikkakkanya bayinza tuleetera deadline mu bbanga eritali lyawala ayinde tutandika okudduka ozifuna nga tetukyasobola tuba mu kwenyigiriza